Full figure wuna atabuse atisiza okujjayo ebyama byonna ebya Alien Skin oba ebyama byonna ebiri ku Fango. Nyo naavuddeyo n'abeera ng'ate alabula ne Alien Skin. Tetugenda kuliisa olunaku olwaleero mukwano. Akkiriza tubeere nga tukuwa akatambi kano. Mwagala okumanyira bandamu mumanya ne Kamilioni mu abali amazi. Mundawo ne muli amakola gamwe ne mwenyampiro mu kagwenjala ne mumanyira Kamilioni mu abasirusiru. Zomu bwenti mbesobolera mwe bamazi. Njagala onsisinkano njasamira owulye wenje kwenkwasimula. Sisinkana njogere ne bye bazize dda. N'obutambi bwe najja mu nze nabujja mu bwennyini mmwe bwe mutungirako abaana b'abantu zimakansi ndoza ne kano kyavansa sula bankube. Obutambi sinza busangula. Abadde busangula munja Samira ya Samira. Nalabaye kyasamirya mumwe bare kuteekawo kamera tumanyi na kama je zigenda kubakomya ggwe anti mwine ddamulira temunsesa si akulemu intelligence mbumumanyi mwatuse mwamaze nga muli ku bondi nga mukoze statement nga batute kamera saba nnyo Katonda baleme kutwala kamera wanteeka wa magomba gagenda okukomya obo busale mugezesa kunyamaza abantu kubana b'abantu benyini apaste manyira Kamilioni wadde 1 hour even a second wana teka Kamilioni ku list gwe motherfucker son of a bastard. Who are you? Haimba doti not haringa imbe dame oyimba olinga soma magombe dame mbowonika Kamilioni Mwonika Kamilioni. Who are you? Panange mbwaze wadde dembe bine biziringu bine binyono. Ngoteke Kamilioni amanya erenyene Kamilioni musokodde ntalo mwagala okukolera amanya mukola amanya ku ntalo okwefula okuwangama ku bantu mmwe. Mbolemezaamu mbowangama. Abebusoga bakuba kitono. Tebakunoza. Kamilioni omwagaza ati. Siza na simula ngo butambi bwe mutugirako abaana b'abantu. Bana bamekabe mukubye bana baba tumeka ekyo mukimanyi bulungi mwasabe musobola kusa kamera mwe wamwe awo sobola kulekawo kamera ne bagituwala gwe nona gwe wadde bali mukalulu abasajja wadde bali mukalulu hoza mboli okay oyuza gamwagana ne awanga manzi oyayige bimwa olozo li fine bobo li fine wachi bagundi bacha bakwata bate teba bata wachi bacha bayiga ato ine damuliro olozo atu sejolaga ensonga za Ali Kosa ne Hajati Zula zakomyewo mu mawulire nga Hajati Zula munange yeekubira enduulu ng'era ayagala abakulu babeere nga bamuyambako mbu Haji Ali amulemeddeko mbu ayagala baddiŋŋane. Kaakati omu ku baali ku lusegere ennyo ne Haji Ali avuddeyo n'abiwakanya. Agambye nti no Haji Ali takubirangako ku Hajati Zula ssimu era mbu ekyanyiiza Hajati Zula kwe kuba nti no school fees z'abaana be mbuzi sasulibwa ku ssomero oba ziteerwa ku ssomero teziweebwa Hajati. Okitegeera katubeere nga tumukuwa yongera okubinnyonnyola. Tojja mmwe tajja kwogera omusajja talina mu ggwanga kakati ate ogamba mbwasula mu kikomera hakyo. Ekyokubiri tosobola Zuula ku ngeri gy'oyagala okuprovingamu ensi n'obanga tolina wadde ka vidiyo. Kale bwe kibanga ddala kituufu njagala ompeyo yadde call log yadde just a missed call nga yava ku Ajali ng'akubira ku simu yo ebbanga bukyanga omusajja ono avanga mu kkomera. Anedda nze njagala oveeyo otuweeyo wadde ka vidiyo kamu bwekati wadde call log oba missed call eva ku simu ya Ajali mwizero bwebanga n'essimu ya Ajali ogirina entuufu gy'akozesa essaawa zino bw'oba ogirina entuufu gy'akozesa nga togijje ku HM essomero ogenda tugisaayo ebyama
ogera tugisaayo ebyama Ajati Zula wafuna haji wa mala toliddamu kufuna musajja yali ategeera ng'ajaali mwizeewo n'okola omusajja ebyo byonna byonna n'asigala ng'akya respondinga positive eri abaana be yakuzaalamu olina kweyisangalo mu maaso kubanga naye bw'obadde oyogera ogambye temunnange abaana be bonna tebalina kye bajjula abaana ababe tebalina kye bajjula naye ate owa munne gwe yakosa ku ssaawa yemu oli n'omuyita omulambo wa munne gw'oyita taata w'omwana ogw'oyina omuyita omulambo njagala muwulize kano akatambi katono nnyo tumale tweyongereyo ogambye owa munne omuyita mulambo kagamba oli tuyotunula nuga naye oba kiki ddala dakiika 2 omulambo oyo tomunzijukiza mulambo gutambula kati biki byogezako okuproving munyambe omwami nayinza okubanga ayinza okuloza munange omusajja ali mulaafu nga si byalaafu bino byajja n'apaakinga wali n'avaawo 6 gwa kiro 8 ayinza okuntusibwako gwayogerako talina mu ggwanga mukyala nti oba ayagala kwongera ku haki z'alina baseeka mulina ku baana bammwe eyo abawala abali bikomera byammwe abanoonya abasajja omwami ono mwamuyirawo nnyo omubiri ate mu biseera bye mumuyite mumufunireyo abawala akakane bambi andeke kitegera kati byakukutamu sibitegeera ajja kuntuusaako obulabe nga simanyi wakati bwagamba tikudingana bwe kinaagaana gwe kyo kiddako okitegera kyo ekiddako atumye ababaka kyeyamani w'okukyalo tava waka baani ewa maama wange tavaayo nze ngamba banaafuna omukyalo omulala anja so baseeka ekyo tukibalekere kale nga bw'oyogedde tofaayo wotavaayo tukwatireyo akatambi wamma Ajati Zula tusabayo akatambi ka Ajali ng'ali mu lujjalo ng'agaanye okuvaamu ng'agaanye okuvaamu naffe tuleeteyo akapapula okumanya kati kambi atule Ajali mwizeewo yatuuka ekiseera nga ye obuvunaanyizibwa bwe tasobola kubusuula obw'okulabirira abaana be Oluvannyuma lw'okulabikira munnange ku lisiti ey'abo abajjonkera Alien Skin Penge avuddeyo n'abeera ng'ate alabula Alien Skin amugambye nti ye tebamuloga. Waliyo video gyendabiwa Alien Skin ng'alina abantu bagamba bagenda ofuna ebizibu ne bamujjonkera era Alien Skin alina abantu bamenye lisiti ebadde mpanvuwanvu mu kko naye listi yegenze bweti fuluma bonna ne bono buloga bonna badde banzijonkera okotedeka video Penge Tamale Luwiraiti Chicken Chida Price Abawo Good Life Kamilioni ne family ye bani aje banzijonkera balala bloga guno omwaka bagugwako nga toli afunye kizibu mugambe nalimba bili Alien Skin obosoro musibira wiki takulemi wego bayita no top 10 inzenze kakwabo bomenye yabaddewo n'enkugambe stage statements no wamanga ninga mama Alien Skin yomuzadde asinga okubanga yesimi ira video zange ziku YouTube nabagamba mama wa Alien Skin yemvubuka okubanga mvubuka kimwambi mama akyasinza okubanga yesimi okuzaala omuvubuka najja kuba yitinga 15 mwaka gumu mama Alien Skin nze mwana ngamba li blessed nnyo toyinza kundeka blessed yabo bafala mwa nzize kugamba nnyumirwa nnyo motoka zovuga kuba zifaana bulungi nnyo nze nnyumirwa nnyo okuterwa enjiroba n'ogimenya n'ogitemaatemamu video gye ziri mbadde nkujjonkera era nzize ngamba nti gwe gogenda okubeera ng'ospearheadinga akalulu abantu bali puzzle bebe kulu bennaga si kati kyoteeka mu ezo listi z'abayaayi bw'ofuna ebizibu nga nze mbadde nkuteerawo omuli kamere bino byayimba munnange beefuula gwonyegere erivubuka ndikubidde ekikopo ku intaneti litesete kummanya litalizikundeka mu lisi yawe yagenda mu okusiranga
papa obadde nebyokola gwo badde nze badde nkulwanira nze kanga babudogo badduka bayibula kabaddi abadduka ite tibagirekera nze nga nze kubira ekikopo bakutei kwenye pito akumanyira manyezo nekyo nza tukolako welira bikola birolina munene toyina buzibu olinga mbuzi toyina buzibu ali eski ntalina buzibu ali kesi yalinga mbuzi kati omuntu ayisange embuzi wakyabira n'obuzibu mumuleka ali ebikola byetimpa esanja ebisagazi sikuinako buzibu alien era mbadde nkukolbira wano mbadde nze nkuyira wano omubiri ense nkuveeko ense nkuleke kuba nze nkimanyi oli top 10 teyinza nakukwatako blood nze njagala nnyo abafango ni mwana nze munsanyusa mwelira middo gyammwe temulina buzibu bya Bobi Wine bintu bya kintu tugeze nnyo bya governance biri birala nakuwayiriza obwayiza ng'osobola Bobi Wine akulimba kuba agagala kuleetera bizibu oli Bobi Wine mazima wanva abeereeri ne muffe tubeerira bikola byaffe abafango katuyina buzibu ki tonteeka nze mulisizaabo bafala mwana bwayagala okuseranya nti obaloge nze nkuyiriddewo omubiri nagamba n'okugamba no bebe kuli akube simugamba oyo kuoyo bamuta yagenda okubeera nga mwenna abalyako ssente Lirupazo liyandika ku video ne mugamba Lirupazo omusajja mwegendereza oyo wange yekweseemu agenda kuddanga muliro iro okomye kwanze nkimanya believe in you oli top 10 ne maama yenyini yankubira essimu nagamba maamawo alirage ku bakazi abasinga okubanga beesiimi bazale mwana ayimbanga ennyonza lasita okuba evoko nsibanjogira nogwo osinga okuba evoko okuba melody lasita ofuluma olimba mu nnaku lumu nze nfuluma ennyimba 5 nnaku lumu lasita kino nze nkyogira onkubira bugundi obwakabira sita nolaga emisuwa olinsikira namusinga emisuwa Brad onkubira zero boot enete yake mono mwana omala goina ina zinga za Beyonce banyayimba kapati sikuina ko buzibu yanga mwana nze neso nywa mbogeno siranya sirimu he found into the wall naye tuina kulonda Bobi Wine tuteekayo ku byobufuzi Bobi Wine kyonna Honorable Ssemujju Nganda kye yeesiga kikulu era ndowooza yakakasiza ddala nti akalulu kaakira tebayinza kubeera nga bakamukuba ono n'avuddeyo n'abaako byagamba abalonzi be era avuddeyo n'abaako byagamba bannayuganda katubeere nga tukwa Honorable Ssemujju Nganda. Nze ne bwe mba nkola kampeni wano ekira njikola neeyagala kubanga abantu benkiikirya bamanyo supu n'obutungulu obundimu era nze sizinira balonzi sinze nsene envanga bwe nabbanja ngaasene ennyama n'omuceere ebyo sibikola mbabulira bulizi kiri mu paalamenti ne mbategeeza mwetaaga kulonda mubaka agenda kola nsonga za Uganda si kusaasira muntu nti omusajja bannange wakisa tayita ku muntu nze saagala kira muntu annonderwa kunsaasira ekyo nkyogera ku TV ensejja kundaba saagala kunnonda lwa kunsaasira olina kunnonda lwakuba nti okakasanya n'obusobozi obugenda mu paalamenti ya Uganda okugasa Uganda yakeewola kati trillion 10.16 tugenda okukola budget buli mwaka ey'omwaka oguwedde twakola budget ya trillion 7.2 nga kuliko trillion 3.8 mabanja bano bakaperere musindika mu parliament ajja n'ayisa budget nga tamanyi nti budget gyayisiza kitegeeza kwewola kati nabale mu parliament nga batandise okuleeta ebiteeso byekwewola ngaga twewoze nnyo ne twali mu budget nga bagiyise ya trillion 7.2 nga babagambye trillion 3.2 za kwewola kati gavumenti bweleeta ekipapula ntwewole ngaga ate twewoze nnyo bategeera nkeera so parliament muna ajagaberemu bategeera nkeera eggwanga mulyerabire lijja kusaanawo sirole mpaka lwe lituuka nga temukyalina ggwanga nga mulinga Somalia mulinga Congo mulinga South Sudan mulinga Libya zasaanawo naye zasigala ku maapu aganaga takyalina bigambo birungi eri Alien Skin avuddeyo munange n'awanda omuliro oyagala kukola lutalo olwo ndukuwadde ate nze sitambula n'abantu era ntambula omu siddawo mbogenda kundaba mbola kuba mbusimanya bikimbu mbogenda kundaba n'ebigulupu ebyo tetuli we are not that negwe kyoyagala okukola gwe kikole fe abakulira kickboxing mu Uganda okisa dati tubalina okitegedde twagala soleyo era nze ndi mubanda nate ndi mubanda omuntu kubanga omubanda ozanyira mu ssente ye tozanyiranga mu ssente ya muntu. I was making it clear kubanga mono n'erinnya lyange mulaganga bwendi omubi so kyekyo ogambye 10 million tezaaliwo twakola buyanga bwe yakyogera kati kambabuulire engeri abantu gye bakuma ebyama omuntu n'avimba 10 million tezaaliwo twali ku federation nga bwe yakyogera tezaaliwo twakola bukozi linnya nakukola ggulire okutunda concert
nete ziriwo 10 million si upapula papula omuntu abeerera n'ekintu ekiraga ati twazimuwa wano 10 million tezaaliwo twali tufera abantu kati twabafera n'ovimba tezizaaliwo ati kikyo obadde ogamba kyekirala kati mbabuulidde amazima ukitegedde nti omuntu akuleka n'ovimba n'omuvimbirako byonna n'ovimba n'olya naye nga miliyoni 10 ziriwa ze wazimpeerawa ate nze gumanyiira nti nze nkuwalana nti simanya biki ontadde mbu simanya biki kati ndogoolwa sente zange kale ndogoolwa sente zange miliyoni kale 2 ze nakuwa n'ozirya gwe ate omugagga alina ennyo tewankubirako na ssimu kadde okuŋŋamba nti oba muganda wange oli eyo mu kalulu kiganye wabale bakuteeka ku live wanjerega bujerezi mmuze siwagira banafu ate sente ng'oziridde. You see how wicked the people are. Mu mawulire amalala Dr. Sefuko munnange yalabiseeko ku Crossfire era munnange n'abeera ng'abuuzibwa ebibuuzo eby'enjawulo okitegeera baamubuuziza lwaki avuma nnyo Chosen Becky era ebyo n'abeera ng'abiddamu lwaki avuma nnyo ba Exbe n'abeera ng'abiddamu nabyo katubeere nga tubikuwa ki ekikuvumisanga Chosen Becky ate nali muvumye ekyokumugambako omuntu w'omugambako oba omuvumye namuvuma ki wali oyagala mwegwanyiza naawe atereka naawe olaba oli size za Chosen Becky sina galwanira oxygen naawe ate kati nga mwegwanyiza biki mukazi ali mubana 10 buli omu nekitaawe ate nga mwagaza ki sina kyemwagaza bambi mwagalana nnyo kubanza abantu benjagala ennyo bensiibya ku mimwa era bwegendereza omwana we bwe yalwala nze tikitoka nzeke ya postinga bwe yafiirwa nze apostinga ebirungi bwefuna kati mwemba ntaddeyo ne ku bibyagume omuvubuka omuto ki kutwala mu basawo abaganda mbutuufu oyagala kubeera wakabi nkubuulidde makono ekyo kyo tukiveeko teri serebu ateetambulira nzira kuba ntambula mu bagundi mu baana abasiraamu kubanga eddiini kyetukkiriza kugatta ku Allah na Qur'an gwoba ologaloga ne Qur'ani bwoba oyagala kusabasaba ne Allah ne byonna kozesa ki byeyatusindikira nsigenda mu basawuzi baswefa ni maluwa gyendage gyenkolera ebyange negwe manya neetambulira ekyo kyo sijja kwewakana nokugamba nze njogera mazima kyova olabanga ntrendinze emyaka gino gyonna makona nga nkyali ku for you page ate nga nfunamu wetambulira because olabanga banno bakuyiseeko bamiki sims tufane ate mpiseeko ndi mu competition naye yenso oli mu competition yenso nga lwaki wetambula agwamanyi nze neetambulira kuba bulungi to be better tomorrow sina gwe ntunuulira abo bamiki oba kiki oba kiki that's their life it's none of my business gwalondabeko nti nkolerera gundi mwe abakolerera abantu nemweteeka ku bunkenke bwe mutalina kubeerako notuuka n'okukola ensobi n'okola era because you want to prove people wrong. One thing kintu kibi nnyo by the way Makona mulina kyejjamu weekolererere nga gwe weekyuse nti Makona leero ndi muddugavu enkya kanguleyo ku kizigo njeruke tomanya abantu banayongera okulaba Crossfire naye gwe n'oguba n'obanga akakebe ka kiwu ate n'olwokuŋŋamba onnumboliza nga tumaliriza Sefuko njagala tukiralifying ensonga eno kiki ekikuvumyanga Joey? Ani? Joey. Banaye tombulira abantu bafu, tombulira abantu bafu yafa, abo bafa. Era bwe bakuvaako bali mulamu bavugana emmotoka. Nze sivuga. Oli mulalu. Nandi bwe balinga nawe bali bavuga. Kunze nabani yasooka. Kasitani nasooka nimbajjayo nimbakolera erinnya nimbakolera foundation ekizimbe nekiyimuka nsi nibategeera. Ekyo nakyo tokirekaayo omanyi mwogerako bibi byokka bwe baali nange baali bavulunkupe bajja ne ssente mmeka ewange nze abazaala. Calvin Kayanja naye ayina ensonga zayogera wano. Alien skin omuntu akulwana asukka kwabo betulowooza omanyi nze ndabira wala ne mmanyi olunaggwa n'olunannemerera okwata komanda mudogo bamuparading nga bamusibye akandooya ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka ga Uganda tolowooza nti omuntu akikola aba mutono ayina message gyasindika era nkimanyi nti alien skin omumanyi njagala kumogolerako katono bw'oba osobola okwetonda weetonde kuba si buli lutalo nti luwangulwa n'amaanyi. Ojjukira omusajja gwe walemesa omulimu eyali DPC
omujjukira alien abasirikale abo baba n'emikwano baba n'eŋŋanda secondly balwana entalo eziri real ebintu byonna wakwatagana n'omuntu wajja ekyokulya abantu ebiseera ebisinga basasuza bulamu bino abamu mujja kubitegeera bala temujja kubitegeera naye alien ojja kuntegeera bw'olupimapimamu nga tosobola kuluwangula okwetonda kitono nnyo lutalo ne luggwa ne tusigaza emirembe nkimanyi bw'onaaba ontegedde ojja kuntegeera naye nze nkimanyi nti akulwana asukka ku gwe tulowooza akulwana n'obumundu abulina si wa nduulu si wa tiktok comment si wa tiktok video si wa tiktok live amalayo era connection azirina okupaledinga omuntu mu mbeera eyo ne bamulikodinga nga bamukutte message tebagisindikira gwagiraba kati bagisindikira alien skin nti ogulaba omuzannyo gwe watandika kati tulowoozeemu bwete tambulira obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba